singa eddamu nekola bweti ekituusewo ngenda kibabuulira nga sina bwe neebuuzizzaako kibabuulira oba sikibabuulira nkwaya MTN mpozi lindako nina kye ngenda obbagamba nga puroguramu eno ewedde wano nina kye ngenda obbagamba nga puroguramu ewedde mpe MTN duka misinde mpe MTN duka misinde yanguwa kuba kati duka misinde kyetubagamba nti mbeerere namba 2 ngenda babuulira ekiriwo duka nnyo va mu lwali duka MTN yanguwa ngenda babuulira (0772) 16 duka 93 okay kale ngenda balaga ekibaddewo weno weyitiramu ekibaddewo ngenda kibagamba bamukubidde eri n'agijjako ne bamugamba bakuli bubi kati ate no tebalina luwendo olumukubira mangu okitegedde bamukubidde ne bamugamba muganda wange ofa gwe gundi eri n'agijjako kati neyinza okuba mu kasimu k'amapeesa kati ate nayo bagituwadde okitegedde muganda wange muganda wange tewantegedde naye oli ku programu gye bayita luzulo omwagalwawo yakusurprise nze essaawa eno mukama wange omwagalwawo mukyala wo yakusurprise nze oli kumpewo ene agikoze nga surprise okukubireko olunaku olwaleero yesewo ayagala oyogera amannya ge kumpewo tuba tuli kumpewo omwagalwawo wange agati yesebo kiwulidde ninze linnya mu puroguramu eno kuba kwogera linnya sipiidi kuba mmanyi n'abasirikale awo kwe bali ku kkubo yogera bwogezi linnya nti omwagalwa wange ye gundi nkubuulira ekiddako anti akusapula wangi omwagala wawe oli naye mujjaamu awo layira laddu 10 zinzito oli naye omwagala wawe omuyina essaawa eno mumpeeko eddakiika emu nkubuuli ekyakoze emu yokka mumpeeko muwe essimu wangi basobola nnyo abagyekumiddeko olunaku lwa puroguramu gy'oliko bagiyita zuula omwagalo waawo gaba mazima meereere ate nga tukwatira ddala awo wennyini w'osinga okwagala era embeera bw'etyo bweyimiridde bassebo ne bannyabo wonna wonna w'osinziira tugamba nti puroguramu bagiyita zuula omwagalo waawo tugamba mumpandikira akagambo move ono nga mukagamba mwana muwala ono bw'aba aba ayina amagezi ajja kuba ategeera wadda mulaba ategeera muwandika akagambo move on nga kali mu capital letter kokka era njagala gwoba omwekwatira ono oyogere naye nziramu okuba essimu wadde agijjeeko mukwate yogera nnyo gwoba omukwate olw'ensonga wenaakola bwe nti bino wenkolera bwe nti busted mukwate naali naye mujjukire kye nabagambyeko munkootinganga ebigambo byange abajjukira nayogedde kagambo ki mu ntandikwa ngono yakajja nnyabo osooka jjukira okatugambe abantu bakakakase agijjeeko tasobola kwogera bannaye bameka abajjukira akagambo ke nayogedde temuliiyo bannaye puroguramu gikola temujjukira abajjukira akagambo saako aka move ono kandaba yabadde active wano yaba akawandiika ayabadde active wano tewali abawoza mmi gwe kawandi wamma otegedde bulungi kankusome n'erinnya wano
Paulo gamba otya? Hello? Nsibye otya Paulo? Paulo saagala gwe njagala Paulo. Ogamba otya Tundula? Hello? Ogamba otya Tundula? Ndi mulamu. Kulamusiza sebo. Kulamusiza. Gwe yakubye simu ezo. Ati ongambye olina mukazi simu agigyeko banange lwaki bwentuuka obbawa omuntu gwoyogera kugamba yogera nnyo weyanje simu agigyeko oluga agambye gwe yawadde gwewampadde simu banku agigyeko kale katuddemu tutulangeko gumu gwokka tumukubire yetuddemu omulundi ogwokulala tuddemu omulundi gumu gwokka ate embeera erabikenga bambi embeera sitedde nkwegayiridde bba sitedde bwe ngira bwenti yogera naye otuuka ng'oyogera naye olw'ensonga tuli mutwayiza budde beera sitedde. Telephone number you have called is not available at the moment. Please try again. Kama Katonda wange ayebase wali eri kanteke kula wudi. Telephone number you have called is not available at the moment. Wandika. Please try again later. The telephone number you have called is not available at the moment. Please. Kanzire ku yasoose kanzire ku ya Airtel yesembyayo 7.5 ya Airtel sicho yino yezzeko ate yo kati kweri mama agikutte n'agijjeko mbadde nesunze gumu gokka tuuka tana bajikwata. Hello? Paulo nze Sherina. Nkutagedde. Omaze okuntegera kati ogambye olina mukazi wo mu mmotoka. Agigyeko. Basobola bannyawo program gyoliko bagiyita Zula omwagala nkutegedde. Nkutegedde. Bwonna wonna gy'osinziira nawugambyeko akagambo wano kankabagambe wano nagambye nti bameka abagamba nti agenda kwogera ne mujjawe ng'oggyeko kali ke nagambye nti move on kale kyekyo luli eri yagigyeko eno MTN kati tubadde tukwagaliza akawungeeza akalungi n'essaawa ennungi eziddako. Nyanza Mr. America. Tonneyanza. Anti era munange ondeetedde okuzuula amazima kuba mbadde neetegese okuddayo emyezi ena gyange gibulayo zireyo mu maka ge. Nina kyenja mukwano gwe yagamba ddi nti ono mukyala we alina olubuto. Yakiŋŋamba mu October. Omukyala abeera yeeka. Ate mbadde temukyayogera nnyo noono. Nedda era tubadde tetwogera. We nasemba okwogera naye yaŋŋamba alina omulimu gwa safari gwali okukola ogutamukkiriza kuba na simu ya WhatsApp. Simu ya WhatsApp nagirekera sisita we. Kati kankusalemu ekirime katono omulimu ogutamukkiriza ogwa safari kati tegumukkiriza teguliyo kubanga business tambula wabula yali tayagala oyogere ne mukyala wali ojja kusindika lumu message ngo yagala akuddemu oluusi okubye ku video call ng'ate ali ne mukyala we. Oshegedde ebirowoozo byagamba biti bane musomere ebbaluwa mu bbaasa. Anti kati nali Mr. America nali sobola kwesiga mukwano gwe kuba ne mukwano gwe yali asindise ebbaluwa gendinga ankwano kitegeera. Naye ng'ono kyava mu kamwa ke nti yafunye omulimu tegumukkiriza beera ku WhatsApp sikyo? Kale